Madam Betty Nambooze tukwebaza nnyo kutufaako nga ffe bankuba kyeyo. Ne tusaba ensonga zaffe ozikwate kintu kikulu, si kunoonya ki popularity. Bannayuganda abali eka nabo bafuna obuzibu ng'era bwe tufuna wano ku mawanga. Amakulu ye solution, si kumalawo mulimu. Nawe bwe wajja ku bwa parliament, ku bwa member bwa parliament, olina ebizibu n'ebisoomooza bye wasangamu. Baakumenya baakukuba ne tolizaininganga, okitegeera. So singa walizayininga omulimu n'oguvaako twanditegedde nti solution y'ebizibu byonna ku mirimu kugumalawo. Kitegeera bulungi. Nga nawe baakumenya amagulu oba ne bakuba ne bakulemaza n'osobola okugunywererako. Olwana oli ku mulimu okulaba nti ogonjoolwa ebyo byakutuukako. Kye tusaba mutuule mu parliament, kye muba mutukolera. Ne bwe munaayogera ne mulwanisa emirimu gino egisobodde okukulaakulanya obulamu bwaffe, egisobodde okukyusa embeera za families zaffe n'okutukulaakulanya, ffe nga abataasobola kufuna PhDs n'abo abatali bamativu na salale wa Uganda. Temugenda kukiggusa. Tusaba mutuule muleme kudivertingibwa kuva ku nsonga ntuufu. Bannayuganda bafuna ebizibu wano ku mawanga, yes ng'ewaka bwe babifuna. Madamu Betty Nambooze okimanyi bulungi nti mukwano gwo walukagga yalina omukozi mu nnyumba ye ng'amusasula emitwalo 3 n'amwebakako n'amuzaalamu omwana. N'abawalabu nabo bantu era ne bana abaana be tubasindikamu nabo bantu. Nabo abasinga beebase ku baana ne babazaalamu oba ne babawa embuto. Kati solution ekyo bwe kiba kimaze okubeerawo kubanga bano si ba Katonda kikolebwa kitutya. Okitegeera kubanga Abannayuganda bennyini baba mistreating Abannayuganda oli n'azaala mu mwana n'agana n'okumuwa obuyambi nga Munnayuganda munne. Tumanyi companies ezirimu abaana ababonyaabonyezebwa, tumanyi companies ebyuma bya company ebimenya emikono gy'abaana nga bakyadaagira e Uganda. Tumanyi company yali etunda emmotoka abayindi abakwata omuwala Munnayuganda mu Uganda ne bamulya ebisiyaga ne bamukola buli kimu kyennyini yali ku mawulire. Madamu Nambooze tetwakulaba. So abaana bwe baba babonyaabonyezebwa eka ne ku mawanga gye bajja eno tebajja mu bwa Katonda nabo era suubirayo okubonyaabonyezebwa. Naye twosaba mmwe be twasindika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abaana bwe baba babonyaabonyezebwa bagenda kukolebwa batya. Twetaaga kakiiko k'abalooya si kumalawo mirimu makulu era kye mwandikoze nga mmwe ba member of parliament kututeeseza bwe tufuna ebizibu wano tuyambibwa tutya. Kuba kye njagala mukkirize ne bwe munaalwanisa companies ziveewo abaana bajja kusigala nga bakukusibwa kubanga abaana bangi abawala balina obuvunaanyizibwa. Abasajja babazaalamu abalala tebasobola kusoma, abalala basoma naye tebali contented na sente ze bafuna Uganda. Ate kye tulina okusooka okukkiriza nti baganda baffe bangi abafunye mulimu guno. So ekyamakulu si Nambooze kunoonya ki popularity kuyimirira gamba nti abaana abali mu Middle East abaliyo baveeyo n'abakyali wano tebaddayo. Si ekyo si kye ekyamakulu. Bannayuganda weetuli wano nga tetwasobola kusoma nnyo nenga tusobodde okusobola okugattagatta gaapu y'akasente abo abaasoma ke bafuna e Uganda naffe ne tusobola okwekulaakulanya mu ngeri emu endala. Ekituluma kiri kimu nti mmwe mulwanisa mulimu guno ffe gwe tulinamu interest. Si kutuulanga mmwe be kikwatako kulaba nti abaana bano abaddanga balema abaddanga balwadde bwe tubateerayo balooya gye bakolera bwe babanga bafunye ebizibu kubanga teriyo mulimu gutali mu bizibu. Bawusigalo be Uganda bamistreatingibwa n'abakola ebirala bonna bafuna ebizibu. Amakulu bwebwo bukiiko bwateekawo okubayamba bwe bwateekebwawo kulaba nti bubadduukira kye muba mukola eno si kumalawo mulimu guno. Ne bwe munaalwanisa mutya ne bwe munaatuyita ba slaves still obuvunaanyizibwa n'ebbula ly'emirimu eriri e Uganda ligenda kutusindiikiriza okujja eno okukola. Ne bwe munajjawo companies ne mukola mutya still abaana bajja kukkiriza bakukusibwe kubanga kye kyasookawo baali basooka kukukusibwa nga tebalina gwe bagamba nakati bakukusibwa. Mukyala Nambooze gavumenti yavaayo n'erangirira nti mu Oman teddayo wadde omuntu. Abaana gye bali n'olwaleero bagenda mu Oman ate nga bagenda bamanyi lwa buvunaanyizibwa. Okitegeera abaana bangi balina abaana bangi abawala balina abaana abasajja babazaalamu ne babalekera abaana tebalina ngeri gye babalabirira okusobola okujja wano okukola ebyo bye bandikoze Uganda mu layisi okujja wano yesi na wano layisi naye akasente bwe bakaze Uganda kasobola okukola ekyenjawulo. So tusaba Madamu Nambooze ffenna tetugenda kutuula mu office gy'olimu, ffenna tetugenda kujjawo mukono mu maka g'amatiribona kugamba nti tufunire emirimu nga nayo yennyini gy'ofugidde ebbanga toteekangayo wadde ka industry nti kano kakola biwempe oba kano kakola mikeeka
tetugenda kujeyo kusaba mirimu kubanga era naawe toyina gyogenda kutuwa wabula tukusaba nga bw'oli mu parliament ya Uganda otuule ne banno bwe mulya omusolo gwaffe bwe mutu benefitingako bwe mufuna sente zaffe buli mwezi mututeeseze bwe tuba tufunye ebizibu wano tuyinza kuyambibwa tutya. Kyekyo kyensaba Honorable Betty Nambooze nganza akulembera Abannayuganda bonna wano mu Middle East ekyamakulu si kyakuba mulimu guno gumalawo kubanga tegujja kuggwawo. Ekyamakulu Madamu Betty Nambooze kyaba alina okumanya si Bannayuganda bokka be bakola omulimu guno n'Abannakenya bagukola okitegeera bulungi ate era abasinga okuleeta abaana baffe oba abasinga okutuleeta ku mawanga Bannakenya. Labor export teri mu Uganda yokka temubeere excited okitegeera ensi zonna zireeta wano abantu naye ekyamakulu kye balina nti omuntu bw'afuna obuzibu bamuyamba kubanga ebizibu tebyewalika. Kitegeera abaana abafa Uganda bangi kubafa wano abaana abafa amalwaliro g'emukono bangi kubafa wano abaana bafuna ebizibu mu kampani eziri Namambe eziri emukono eziri eseeta bangi kubali wano okitegeera naye ekyamakulu ekiriyo nti bo balina ba andola balina abasobola okubayambako bwe baba bafunye obuzibu kye muba mu applying wano si kumalawo mulimu. Madamu Nambooze tusobodde okwekulaakulanya ngaffe abatasobola kufuna PhDs na kusobola kuba nti tusobola okuaccessinga amaofisi ge mulimu tusobodde okukola ebyo bye twandikoze Uganda nga mutuwa mitwalo gumu mitwalo mwenda omwezi ne tusobola okubanga tubikola wano ne tusobola okwekulaakulanya ku kasente ke batuwa wano wadde wano katono ne bwe tukazeeka kabaamu omuwendo okitegeera bulungi. Bawusigalo be Uganda bafuna obuzibu nabo babeebakako musajja mukulu mukwano gwo naye Mathias Walukaga naye yeebaka kuwawusigalo n'amuzaalamu omwana tewavaayo kusituka. Ebizibu bingi ebituuka ku bawusigalo nga bwe bibatuukako e Uganda naye ekyamakulu kuteekawo bantu balina kubayamba kye kisinga obukulu kubanga tosobola kumalawo mulimu guno abantu bagwina mu interest bangi abasobodde okwekulaakulanya bazimbe bakyusiza obulamu bw'abamaama bwabwe family zaabwe bataata baabwe na buli omu yenna. Tukusaba otuule Madamu Betty bakireke otuule ne banno twetaaga kakiiko k'abalooya nti ne bwe tufunye obuzibu ne companies ne families waliwo abatuyimirirawo mu makooti aboogera olulimi lwe tumanyi okitegeera bulungi. Madamu Nambooze nga naye bw'otaalekulira ku buzibu bwafuna ku bwa MP nga bakumenya amagulu saakulabanga olekulira kubaawo nanditegedde nti solution ng'omuntu afunye obuzibu ku mulimu kitegeeza kuguta okitegeera bulungi naye obudde bw'oteekamu okulaba nti olwanisa omuti guno gwe tusobodde okutuulako kwe tutudde nga ffe ne tusobola okulabira famire zaffe abaana baffe bali bulungi tusobodde okuzza omusolo eka n'okubaako bye tuteekawo ebikulaakulanya eggwanga gw'okuguddako okugutema obanga akuba muffe amayinja obanga atema ffe bennyini tusobodde okwekulaakulanyiza amawanga g'Abawarabu era tuli proud kitegeera bulungi. Obumulumulumu ebuli si bugaana naye bwetaaga mmwe kutuula kulaba muyinza kubukolako mutya kubanga